kitange mumukkirize. Mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyo. Mulimu ebifo bingi ng'ate si bya kaadi. Obuvunaanyizibwa bw'okulwanirira Uganda buyitirivu nnyo ate nga si bwa kaadi. Ani yampa kaadi wano? Ani yampita neesimbawo naani? Mbuuza neesimbawo naani? Jjo nabadde ku nsonga z'obutalejja. Duli nali ku nsonga z'ekigezi. Nga bagamba taaba waffe Abanyarwanda batufootula bokka be bagula taaba wano. Ekigezi butalejja. Ennaku ezo mbadde muza abavubi eya leero. Bangambye waliwo eri ekajjansi, waliwo eri ekaleeru, esimanyi waliwo eri wa eya leero, buli muntu buli watuuka alaba eya leero. Bangambye awo ekajja wonna wajjudde eya leero. Ani gwe nawangula kaadi? Ani yampangula kaadi? Okimanyi nti waliwo MP gwe nnyinza okulumba ebutalejja n'enkuwangula ate nga siri we butalejja, nga nze njogera nga banzivuunulira mu lutalejja n'enkuwangulira ebutalejja. Okimanyi nsobola okugenda mu Acholi, omanyi emirundi gye nnwanirira ensonga za Acholi, omanyi nti nsobola okwesimba mu Acholi nze ne Odonga Oto n'empangula Odonga Oto mu constituency gye yeesimbamuko. Okimanyi nsobola omuwangulirayo nga njogera Luganda ne banzivuunula, nenfuna strike machine nga ye abaddiza mu Lukyoli n'empangula Oto mu Acholi. Emitima gyammwe tegeraliikirira. Okulwanirira Uganda kukyaliwo nga si kwa kaadi. Mwejjemu ekya Museveni kye yabagamba mbu kaadi kufana kuwona, omuntu akwata amasasa akubbe munne olwa kaadi ya NRM ewunya n'okuwunya envundu. Mbu okuweereza Uganda simanyi kwa byabufuzi. Omutima gyammwe tegeraliikirira. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi. Mu Uganda mulimu ebintu bingi bye batutwalako bye batayogera nako, nga bwe tujjako Museveni byonna bikomawo nga byaffe nga si bya kaadi. Owa Nuupu ekikukwasa munno mu malaka olwa kaadi ya Nuupu kyeki? Kiki mazima ddala? Ate nga mugamba gye kiggwera twegase tugende tujjeko Museveni. Kakati ate ttiimu eno bwebanga yalumye eno negana. Omu yagambye bw'ati nze bwe bannyima kaadi semwegattako, kubanga gwe banaawa kaadi kitegeeza ajja kuba alina amaanyi nga sinze, kitegeeza alina amaanyi ge nze tanneetaaga, nze mba sigenda mwegattako mu Nuupu. Kyova olaba nagamba His Excellency Kyagulanyi, nagamba wano nkyogera wano nga mwenna amaanyi bwe gabawala okufuna kaadi tusooke tujjeko Museveni. Buli omu tulaga amaanyi g'olina, tewali gaba kaadi. Museveni tusooke tumugambe azze John Bosco Kibalama neddamulira mu nnaku 7 okuva kati bwezigwako Museveni must go. Buli ayagala kaadi leeta eggaali yeyo gy'otugamba mbu olina amaanyi ku ground, basi tujjeko Museveni ojje tukuwe kaadi. Kuba kati tugenda kutuuka okusitula abantu nga buli omu agana anti mwagamba mbuno Maama Eben yabisobola. Kadi mwaji wa Maama Eben mugende ne Maama Eben wuuyo. Nabagamba nze nina ground nga muwakana, tubagamba bannange muleete, bannange mujje, baani abaveeyo nga tewali aliyo, bannange baani abaveeno. Anti mwagamba mbu yasinga. Era Museveni olwaleero agenda kulayira kusankagana dakika 7 naye tukikolimira mu linnya lya Yesu. Akasajja kalayire nga tuli awo. Njagala mbabuuze mwenna abeesimbye ku kaadi ezo, muli bataata muli bamaama, temukimanyi nti kaadi eriemu? Temukimanyi nti kaadi eriemu? Temukimanyi nti anaagifuna ali omu? Kakati mwagala tukole ki? Mwenna tugibawe oba mwenna tugibamme? Mwenna muli balungi, mwenna muli baffe, naye mu nnyumba ya kitaffe olimu naye mmwe babagamba mbu ate oba bw'oba ozze ng'odduse bwavu ng'oze kufuna ssente mu byabufuzi n'oba nga tofunye, gwe sigalawo, ssente ojja zifuna mu Uganda empya, mu Nuupu mweziri, mu Uganda mweziri. Kubanga n'omuntu agenda okutunda obutula mu Uganda empya agenda kufunamu. Bannange ekyo nkiruddeko nnyo, era ngenda buli lunaku ngenda kubeera nga njogera ku bantu abagenda okummibwa kaadi n'abagenda okuweebwa kaadi. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi, munzikirize nange kubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye.
senga tekibadde bwe kityo era twali bagambye nti tewaliyo makulu. Yesu yagamba senga tekibadde bwe kityo nandi bagambye, naye mulimu ebifo bingi nnyo. Gwali wanaali mu kukaaba simanyi mbuno bakumye kadi ya Nuupu. Ne bakuma kadi ya Nuupu Museveni n'avaako. Ne bakuwa okubeera nga gwakulira parking mu Uganda kikumala. Mu Kampala oluguudo olwo ne bakuwa Buganda Road. Nga gwa controllinga parking ku Buganda Road. Ne bwotakola. Mulimu ebifo bingi. Nze ne bwe bampa buwinga nze nkulira boda mu Kampala sagala bwa minister. Ne bwe bakuwako paaka emu nga gwakulira paaka emu oba tomanyi MP. Bannange njogere kindeke ki mumanye ebifo ebiri mu Uganda awo. Osobola okutuweereza mu Uganda nga gwakulira water. Okukulira water tekwesimbuwako si kwa kadi. N'okulira water n'ogamba ekidomola ky'amazzi. Uniti y'amazzi ya bidomola 10 ya nusu 5. Uganda yonna neebuuza nti ani akulira amazzi nti mutabani wa Katongole. Buli woyita enduulu ne zivuga. Nga balina amazzi. Abantu ne bakozesa amazzi ne bakiza ne bajja ne bamukuba biru ya nusu 7 n'ayomba n'agamba naye kakati wira atandise otubba. Amazzi ga nusu 7 nagakoze eki? Omwezi nsasula ati amazzi ga nusu 7 n'owulira nga bakukalirira ku mikutu. Nenvayo nga managing director wa gundi wa water n'entangaza abantu. Banaye mujja kutusonyiwamu twayongezaamu ku uniti y'amazzi. Bwe babbiru yali nnyo neeyingira omutwalo. Waliwo ebyuma bye twaleese ebipya okwongera okutereeza mu mpeereza yammwe amazzi galeme okugenda. Kyova olaba mumaze emyaka 2 nga amazzi tegavaako. Mwenna ne mukkiriza ne mugamba banaye mutwalo wa Katongole yaweereza eggwanga lino. Ekyo kisanako kaadi. Amasannyalaze mmwe mu nnyumba ya Uganda kitaffe, mu nnyumba ya kitaffe maama Uganda mulimu ebifo bingi nga si bya kaadi kufiirawo. Tebereza nga basi za Uganda zizeewo. Uganda bus nga gwe managing director. Naye ng'oyina entambula eva mu bulo okujja ebuwama eya gavumenti nga bw'oba ova buwama ojja mu bulo. Ng'emmoto yo bw'eba esimbula sawa 7 ku 7 eba erina okujja oba teriimu muntu oba erimu omuntu ku sawa 7 nga yeesimbula ng'eva mu bulo ng'ejja ebuwama. Ng'eyeebuwama nga naye esimbula okuva ebuwama ng'egenda ebunjako. Oba wali wagenda oba tewali wagenda ng'esimbula nga yeegenda. Awo nga babuuza bannaye ani akulira transport nti Eva yakulira transport. Awo tewali okufana kuwona naye obeera oweereza Uganda. Bannange mbabuulire kindeke ki. Awo oba toyina na budde bwesimba kuba MP. Mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi. Musoke mukole reconciliation mwe kamunda buli yesimbye ku kadi. Mujje mutuule ku buli kifo kisebe kya Nuupu we mutudde. Bakansala buli omunga bwe mwesimbye ku kadi mutuule bwe muti ku ntebe munyumyemu mweka. Mufulume mutambule mugende munoonya akalulu nga muli mweka mu spreading love. Kadi eweebwa omuntu omwo mukube enduulu mumuyozeyoze mumugwe bampuuga bibasale ba Museveni bibasale aboogezi bibasale bu programu bw'okumala obwo bu programu simanyi kungu simanyi baani programu zibasale. Mubeere ba campaigning manager boyo abawangudde musigale nga mutambula mwekamuga Museveni bwakeesizaako nga kwali nga mwakikoze ekyo. Buli omu n'ositula eggaali yo gy'obadde ozimbye n'ogigamba kati ono ye bosi kyatulagira kye tukola. Naye n'atandika obbagamba kati gwe gwogenda kuda bwoti gwe gwogenda okukola bwoti gwe gwogenda kukola bwoti. Ate baba batuyita wa? Bw'oba wajja kuweereza Uganda tofaayo. Kadi bwegaana ogenda kuweereza Uganda nnyo mu maanyi. Bw'oba wajja kununula Uganda ogenda ginunula nnyo mu maanyi. Buli kye wajja okukola weekiri ne bw'oba nno nga wajja mu byabufuzi kufuna ssente beera mukakamu era ogenda zifuna nazo ogenda zifuna
kubanga ne manager wa Bank of Uganda tebamusimbisuwa kadi. Kati muwulire program etandise bweti. Biki ebiriyo mu kusaba? Waliwo okusaba okwabadde walwabwogo ewaka. Kwabaddemu omuntu omu eyavudde bweru w'eggwanga gwe tutannaba kutegeera mannya gwe tukyanoonyereza nsi ki gye yavuddemu. Yabadde ne Samuel Kakande ow'okubbiri ne bagenda ewalwabwogo muwulireewo nnyo bano. Ne bagenda ewalwabwogo okusaba ne kutandika. Babaddewo abantu nga bawerako. Naye bano be babadde abasabye abakulu Lwabwogo, Natasha, Kakande n'omusajja oyo omulala eyajiddeko be babadde abasabye abakulu n'abalala. Era babadde bakiri mu gundi ey'okukkiriza nga bagamba nti batudde ku lw'eggwanga. Era nga bajuliza nti Mukama wagamba nti abantu bwe bakuŋŋaana ne bakkanya ku kintu kimu onookikola. Era ne bagamba batudde ku lw'eggwanga era Katonda akkiriza ekyo kye babadde basaba ne kye babadde bamugamba. Bakwotinze olunyiriri lwe twasabiramu. Luli lwe baali ekkololo lwe twasaba mu Isaaya essuula esooka abajjukira ekisiibo ekyo eky'ogwokuna. Nga bagamba nti Mukama wagamba tujje tutuule ku mmeeza emu tuteese ffembi. Ono Lwabwogo. Mukama tuzze okutuula tuteese naawe. Tuyina bwe twasobya naye tusonyiwe. Biri tobibala tutandike ebipya. Tuli ku mmeeza emu tusaba. Bateesa ne Katonda ne bamugamba bwe bati. Kituufu twayonoona. Tusaasire byonna bye twakola ne bye tukoze. Era ne bamwebaza olw'okubawa emyaka 4. Ne bamugamba bwe bati. Mukama tubadde tetunnaba kwetegeka totuwaayo. Era bwe babadde nga basaba bagamba totuwaayo mu balabe baffe okutukola bye beetaaga. Ekyo yasinze okukirumiriza ennyo yabadde Natasha. Simanyi patience Lwabwogo. Oyo pastor n'agamba bw'ati totuwaayo mu mikono gy'abalabe baffe okutukola kye beetaaga. N'agamba bw'ati tukwebaza olw'emyaka 4 naye Mukama tubadde tetunneetegeka. Tuwongereyo emyaka emirala 4 kale waakiri 3 tumale okwetegeka. Era ne bakwotinga ebyawandiikibwa bino. Bakwotinze ekyawandiikibwa ekya Yeremiya 25 okuva ku lunyiriri olw'omwendo tuka ku lw'13 ngenda ddu basomera muwulire. Ne bakwotinga Yeremiya 29 olunyiriri olw'10 olw'omwendo olw'10 n'olw'11 naye okusinga olunyiriri olw'10 ne bazikwotinga nga basaba Mukama. Ennyiriri ezo zigamba bwe ziti. Kubanga Yeremiya yabuulira abaana ba Isirayiri nga bagenda bawamba babatwale. N'ababuulira ekyokukola ekisobola obbalemesa Mukama abataase baleme kutwalibwa mu buddu. Ne batabikola ne babatwala mu buddu. Mu lunyiriri olwabiri mu ssula eya29 eya Yeremiya n'ababuulira kye balina okukolera mu buddu. Ennyiriri zaabwe ze baasomye ziizino wano. Yeremiya 25 siyono. Yeremiya 29 olw'omwenda. Katusooka 25. Yeremiya 25:9. Laba ndituma n'enzirira ebika byonna eby'obukiiko obwa kkono bw'ayogera Mukama. Era nditumira Nebukadduneeza kabaka w'e Babilooni omuddu wange ne mbaleeta okutabaala ensi eno n'abo abaali omwo n'amawanga gano gonna ageetoolodde. Era ndibazikiriza ddala ne mbafuula ekyewuunyo n'okusoozebwanga n'amatongo ag'olubeerera 10. Era nate ndibajjako eddoboozi ery'okusanyuka n'eddoboozi ery'okujaguza. Eddoboozi lyawasa omugole
n'eddoboozi ly'omugole, okuvuga kw'olubengo n'okwaka kw'ettabaaza 11. N'ensi eno yonna eriba amatongo, ekyewuunyo n'amawanga gano galiweereza kabaka w'e Babilooni emyaka 7. Awo olulituuka emyaka 7 bwe girituukirira ne ndyoka mboneeza kabaka w'e Babilooni. Niyo Bayibuli bwegambye. Mukama yali awoninga Isirayiri n'abagamba bwe muba muganye ngenda kusitula Nebukadduneeza omuddu wange ow'e Babilooni ajja abakime mbaweeyo mu mukono, nga Mukama agamba Isirayiri mbaweeyo mu mukono gwa Babilooni emyaka 7. Ndibanoona oluvannyuma lw'emyaka 7 ndibakomyawo. Kati awo lwabwogo we yasabidde Mukama nti waakiri batuwe 7. Ali mu Bayibuli akootinga Bayibuli nti Mukama bo bakkiriza nti bo be Babilooni era bakkiriza nti ffe Isirayiri naye wakiri Mukama agira atugabula mu mukono gwabwe batufuga emyaka 7 nga Bayibuli bwegamba. Yegambye Mukama tubadde tetunnaba kwetegeka wakiri batuwe emyaka 7 mu bonga tubafuge nga mu bo temulimu ddoboozi lya temulimu ssanyu lya wasa oba gwe bawasa, nga temulimu ddoboozi lya lubengo. Olubengo lutegeeza amakungula nti nga ffe bye tukola bifa. Amakungula buli lwosanga amakungula eri ewaffe mu Buganda eyedda mu temwagirabako amakungula gabe olubengo lwabeerangawo mu biseera eby'okukungula obulo oba ebintu ebiseebwa. Awo ng'olubengo luvaayo kubanga maama abeera alina okuseera abaana emmere. Olubengo lutegeeza amakungula nti basaba Mukama nti ffe bwe tusimba tetukungula, basigale nga batunyiga nga tetulina na budde ng'ebyaffe bye tukola bye bifa. Babisimula mu Bayibuli okubitukola. Nkugambye bw'onoosomaawo Bayibuli egamba nti bagaziye ebiwawaatiro byabwe bakwate ku bakabaka bafuge bakabaka bonna ab'omu nsi eyo, nti bakabaka bafukamire wansi waabwe. Bamuseveni okwata emmotoka ziwa bakabaka. Kintu kya bunnabbi kiri mu Bayibuli omwo basimbula byawandiikibwa bakabaka bafukamire wansi w'aba Museveni. Bagambye Mukama wakiri batuwe emyaka 7. Some sura ya 25 yonna eya Yeremiya ogenda bisangawo. Some sura eya 29 yonna eya Yeremiya ogenda bisangawo nga omuntu yawa bakabaka nga bakabaka bakakkanye wansi wa Nebukadduneeza. Bo bamaze okukkiriza n'okwesimbawo nga ba Nebukadduneeza bagamba Mukama Isirayiri gituwe emyaka gyaffe 7 gigweyo. Bali mu byawandiikibwa mwe batambulira. Wulira kino ate, wulira kino. 29. Yeremiya 29 olw'omwenda. Kubanga baabalagulira mu linnya lyange ebyobulimba. Sibatumanga bw'ayogera Mukama. 10. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti emyaka 7 bwe girituukirira Babilooni. Ekirala mu message esembyeyo ayogedde ku maanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mugayina nti era generation eno etadde gavumenti ku nninga, nti era buli lukya era buli lwakedde baba beebuuza eno generation yavaawa kubanga abaana tebalina kye batya, abaana beeweddeyo era nga essaawa ya kakati owulira protest vote si bigambo byokka twabirabako wano eno e Kawempe North nga munnange actions zikola. So bwagambira nti eno generation bajja gyekulira mulago kubanga baagitidde dda oba baagitya dda. Tikyeva olaba baba bawa akantu konna bajja ne babayoola ne batwala naye ng'obabuuza bakoze ki, omusango teguliwo. Era kyeva olaba nti n'abasinga abali omu makomera babula kiki kye banaabateeka mu kkooti babavunaane emisango ki teguliiwo, nti ebyo byonna kutya kwe kubakozesa ebyo.